omusajja najja nampa bayibuli wano mu bawarabu onoonya bayibuli n'ekubula. Omusajja nansanga nampa bayibuli nambuuza oli mukristaayo nti nkuleetedde bayibuli. Omusajja nampa bayibuli nga simumanyi ate siddangamu mmulaba. Nempulira essanyu nga nfunye bayibuli. Kakati lumu mba nkola program ekirowoozo kinzijja mu mutima nti type nga ngenda kutayipinga nti nzijja live. Ekirowoozo kijja mu mutima nekiŋŋamba typinga Bible and politics. Neŋŋaana ne typinga ebintu byange bye nnali mpulira bye nnali ntegesenga typinga Bible and politics. Neŋŋaana ngenda okulaba nga screen ekola bweti ng'ezimba bweti ng'eringa egira bweti nga mpandika ebigambo sibiraba ennyukuta sibitegeera gundi bye ntayipinga typinga Bible and politics. Ensonga bannayuganda abalemera ku nsonga. Bannayuganda bw'osalawo okulemera ku nsonga giremereko. Bannayuganda bw'olaba ewali ekikyamu bw'oba okubira ddala. Bw'oba ng'osazeewo okuba nti ebinyiga eggwanga Uganda ng'olabira ddala nti naawe bikunyiga, bw'osalawo okubyogerako byogereko n'omutima gwo gwonna. Tobyogerako nti lwakuba oyagala bakulaba olwaleero enkya bakuyite bakuweeyo ku kasente ke bakuwadde. Bannayuganda bannaffe bangi nnyo nga baatandika naffe nga batulaga nti bali mu struggle era ne bakulaga ng'ebintu bye boogera ku social media biringa ebigatta ku struggle. Naye mwana wattu gye bikkira weekanga bagenze nga babawadde ensimbi nga baliddemu bannayuganda olukwe. Ate n'ebiseera ebisinga bo balowooza nti baliddemu bannayuganda bannaabwe lukwe. Naye mwana wattu ate be baba balweriddemu. Kubanga bw'olowooza nti oliddemu bannayuganda lukwe, towerabira nti ebinyiga bannayuganda naawe bisigadde bikunyigiriza. Ekyokubiri nti ggwe bamaze okukusembeza ne ku nsimbi zaabwe oliddeko. Bagendanga kukukozesa okole ebyo bye bawulira bye baagala nga tobifunamu, tobikola lwakuba oyagala, wabula ng'obikola olw'okuba bakulumiriza nti twali tukuwadde ku nsimbi zaffe, ojja bikola oyagala toyagala. Bw'obikola ne bitagenda bulungi, bangi bakkakkana batutta obulamu bwabwe. Bw'ogaana okubikola okkakkana naawe obulamu bwo babutwaliddemu. N'olwekyo osigala mu mbeera ey'okunyigiriza, okola ekintu ky'otayagala, okola ekintu ky'olabira ddala nti bakwogeza ebintu ebitaliiyo, ne bakwogeza ebintu eby'obusiru n'omwana omuto byalaba nti mu butuufu buno bwe njogera busiru, naye ggwe baagala babikwogeze kubanga bakimanyi nti bo bafunamu. Bakimanyi nti bisobola okubaako emitima gya bannayuganda b'okyusa ne baagala ekyo ekyabwe. Wabula kyova olaba nti ebiseera ebisinga obungi beekwese nnyo mu institutions omuli ey'abannaddiini, beekwese nnyo mu ddiini, beekwese nnyo mu institutions eza obwakabaka kubanga bakimanyi bulungi nti bannayuganda awo temusobola kusongawo lunwe ne mukubawo nnyo. Wabula ekigenda okuyamba bannayuganda okwenunula kigenda kubeera kitya? Tetuddamu kwetiiririra nti bw'olaba nga beerimbisa embwakabaka gye beekwese, nawo tuba tulina kati okukwatawo. Ensonga enkulu gye tuliko ya kununula ggwanga Uganda. Bwe baba beekwese mu bannaddiini tulina okukwatawo kubanga ensonga enkulu ya kununula ggwanga Uganda. Buli lwe tunaagaana okukwatawo kitegeeza eggwanga tulirese mu matigga. Kitegeeza tubawadde ekyanya okwongera okufutubbala ku bannayuganda ng'ate tutegedde ekikyamu we kiri, ffe ffennyini ne tukisiriikirira. Tulina okulaba ensonga zino nga tuziraba mu ngeri ya kintu kikulu. Ne tumanya nti wano yeekweseewo, tulina kumulumbawo tutya okulaba nga tutuusa eggwanga Uganda mu kwenunula kwe tunoonyereza ebbanga ya myaka kati 38 mwami Museveni gy'atufugiddeko. Gye tunaakoma okuba nga amazima tugabikkirira tetugenda kufuna kituufu. Nabagamba omwana bw'anuuka oba bw'amenyeka n'oyunga wataamenyese omwana tawona.
bayunga wali awafunye injale oli bwakunyakunyawo bwati n'atereezaawo n'agira n'amasajingawo kwe bayita okuyunga eggumba liddamu ne liyunga awo awali obulumi we bayunga. Lwaki mwagala tuyunge awatali bulumi? Tetulumba Bwakabaka, tulumba omulabe eyalumba Obwakabaka. Byonna bye nayogedde tulumba. Tulina okulumba Museveni ali mu kkanisa, tulina okulumba Museveni ali mu Buyisiraamu, tulina okulumba Museveni ali mu Bwakabaka, tulina okulumba Museveni ali mu palamenti, tulina okulumba Museveni ali mu ttaka, tulina okulumba Museveni ali mu nnyanja, tulina okulumba Museveni eyalumba Uganda. Newankubadde tolina bw'omulumba nga toyogedde ku waliwo abamukwese mu bintu ebyo. Waliwo akwese Museveni mu kkanisa, waliwo abaali bakwese Museveni mu political parties. Ezo bwe twazirumba twamugjayo mu mugongo gw'omuntu, twamugja mu migongo gyabwe. Baali bamukwese nga wano olaba Mawu naye nga mu mugongo gwa Mawu waliyo Museveni. Tewali ttaffaali ligenda kusigala ku linnaalyo, tewali jjinja ligenda kusigala ku linnaalyo. Bayibuli bwegamba buli jjinja ligenda kukyusibwa likeberebwe. Tukakase nti yeekaalu eno baagizimba teriimu bukyamu bwonna, bw'ayogera Mukama. Tetulina kabaka gwe tulumba okuggyako nga yakweka Museveni mu Bwakabaka. Tewali munnaddiini gwe tulumba okuggyako nga yakkiriza n'ateeka Museveni mu mugongo gwe yabeera engabo. Mukama bawo omukisa. Eyo yebadde background y'ebyo byenjogera ne byengenda okwogera. Waliwo lwe mmala okwogera wano nenywa eccupa z'amazzi ezi nga waliwo ekintu oleseeko kyempula nga ya nenebaka otulo ne bwonzingira mu mufaliso nfulumya ebweru naye nneme byogera. Leero ziri 22. Kansooke n'akabano. Baleka mbabuulire Uganda tusituke tulwane tulabe nga twenonola. Nagudde ku fayiro ya Muzeeyi Mukiibi owa St. Lawrence. Mujjukira ebintu byonna ebyamwogerwako mu kufa kwe. Omusajja oyo mukimanyi nti ababano be baamutta. St. Lawrence yasooka n'akola essomero lye wali mu Kiwonvu awali St. Lawrence University. Si we wasooka amasomero ge, essomero lye si we lyasooka awo, eyo teyali secondary. Ne bamweyingizaamu mpolampola, ne bamweyingizaamu, ne bamugeragira. Omusajja azimbye amasomero ge, Janet n'agayingiramu. Ne basooka ne bamutega accident y'ekimotoka kye baamutega nga bamanyi entambula ze, ne kimutomera omulundi ogwasooka n'addusibwa e Nairobi n'awona. Ne baddamu ne bamutega accident ey'okubiri, eyo gye bamuwanika, ne bamutegako abasawo abamutta okulaga nti bajjanjaba bambi bagezezaako, kumbe baliwo ku making sure nti talina kuwona, ate ku luno talina kufuluma genda Nairobi. Ne bamutta ne batwala amasomero ge. Ekyo nkimaze. Kati muzze akatambye emabega nze buli kimu nkibalekera. Jjo nayogedde ku bantu abazaala abaana mu Banyarwanda. Either ng'oli mukyala wazaala mu musajja Omunyarwanda oba oli musajja wazaala mu mukyala Omunyarwanda. Akabokisi kange kajjudde amaziga. Abaana baba tebakwagala omwana agwa ku sayidi ya Munyarwanda.
abakyala bakaaba omusajja yantwalako abaana tebanjagala tebaagala kundabako abasajja bakaaba pasita wanyegedde ekintu olwaleero pasita omwana wange omukazi yamunyima omukazi omwana omanyi omwana ne bwandabako omwana tayinza nakugamba nti nze taata ne bwogula ekintu n'okimutwalira omwana tayagala kundabirako ddala nze soogera bintu bye simanyi era kye simanyi nteekako mbu bw'owulira njogedde ekintu kamala okunywamu olwekyo ejjo waliwo yagambye no pasita ng'egiraasi etangaala nze nywa giraasi etangaala obadde ki byebyo ebinzija mu kamera eri amazzi aga bbulu now imisifomu mujjukira imisifomu ze baawandiika abaana bamwe bonna okuva ku purayimale imisifomu zalina ebigendererwa bibiri 1 consent ey'okugema omwana wo yonna gy'oba omututte 2 zonna amanya g'abaana bammwe gonna bagakolamu endagamuntu ku bifaananyi by'Abanyarwanda anti mwagala 226 mmwe endagamuntu ezammwe bazibagulako bazitwala abaana babakoledde endagamuntu ze batagenda bbawa omunyarwanda bamugamba gano ge mannyago ne bamukuba ekifaananyi ne bamuwa amannya ago ne bamuwa endagamuntu genda munnira genda obuuze omuntu ali munnira oba endagamuntu z'abaana bammwe tezafulumirako amannya g'Abanyarwanda abagenda okulonda 226 anti mwagala 226 ffe twonoona eggwanga endagamuntu zammwe wansi looni ziringa looni bajjamu ndagamuntu naye waliwo endagamuntu empya ezifuluma mu mannya g'abaana bammwe naye nga osange Ebeneeza sijja kwogera linnya ly'eddala maama mundeke bannaayo Ebeneeza Katongole Katongole nga ali mu mannya ga kasajja kali awo kaakwerega akanyarwanda akaggwako mbuno ke ka Ebeneeza Katongole amanya ga mwana wa Nasale naye ekifaananyi kuliko akasajja ka myaka 67 gwe Ebeneeza Katongole njagala obuuza abantu abali mu nnira bw'oba olinayo omuntu oba endagamuntu z'abaana bammwe tezaafuluma nga kuliko ebifaananyi by'abantu balala mutuuke mu 226 ng'abantu bonna abalondera ku polling station kwe wali olondera tobamanyi ate nga toliiko ate mu mateeka balaga olukalala wali bajje batiikinge nga bo balonderaawo temubamanyi naye balonderaawo kubanga olukalala lulaga balonderaawo naye nga mmwe abatuuze abaazaalibwawo abalina n'ebijjawo wennyini ku polling station nga temuliiko ku nkalala z'abalonzi anti mwagala genda 226 sijja mwagala ogenda tewaliyo 226 bw'oba olina omuntu munnira genda omubuuze bw'osanga si kituufu nve ku intaneti sijja kayana njagala nnyo era nalaama bwe nfanga temunziikanga awalala wano munziikanga ku intaneti abaana bammwe abawala balimu bawala Banyarwanda abalenzi balimu abalenzi Banyarwanda amanya ga mwana wa P1 ogusajja gwa myaka 6 ezammwe bali mu kuzibagulako bazibajjako bazitwala babagambe muleete endagamuntu mutereeze enkalala nga tolina ndagamuntu toli munna Uganda already ekitegeeza Uganda Museveni ali mu kugiwa abantu abalala ate ezaabwe tezina expiry date ezaabwe tezina expiry date kiri Oweekitiibwa Daniel Mulika kye yali ayogerako bakikoledde Banyarwanda
nkunga obuyisiraamu bwonna enzikiriza zonna abaweereza bonna abasumba balevulandi bafaaza abaawule bannayuganda mwenna tuveeyo tuyambe tulwanirire obusiraamu. Waliwo omuntu eyambuziza ate gwe pasito olwanirira otya obusiraamu? Waliwo omusajja omu gwe baawa omulimu awaka ng'omulimu gwalongoosa kompawundi n'afuna ssente enzungu bulungi, ng'omuti gukunkumula ebikoola mu kompawundi nga gwe mulimu gwe kuyonja kompawundi. Omusajja n'awa mukama we amagezi nti omuti guno tugutemewo. Nannyini waka nakkiriza ne bagutemawo. N'abeera bbizi awo mu kuguyoolawo ennaku 2-3. Yagenda okudda enkya ne bamugamba genda, kompawundi etukula, ekyali kiddugaza kompawundi, ekyali kiddugaza kompawundi kyavaawo, ddayo. Obuyisiraamu bwe bunaggwaawo, nze omubuulizi w'enjiri ngenda gibuuliraani. Ndi mubuulizi wa njiri, abantu bajje mu bulokozi. Bwe batemawo omuti gw'obuyisiraamu ngenda kubuuliraani enjiri. Omuyisiraamu atubuulira enjiri tusiraamuke. Bwe batemawo omuti gw'obuprotestante agenda kubuuliraani okusiraamuka, obusiraamu bubeerewo. Tuli wano mu by'omuzannyo, Museveni baakwata ekkanisa yawali ku lubiri ne bagirindiggula ekigo, abasiraamu ne basirika. Eyasuula ekkanisa eyo y'anoonya omuzikiti, kubanga amala kutukutulamu. Kati nkunga abayisiraamu musooke mutukkirize saaviisi zonna zibeere ku Kampala mukadde. Abannayuganda mwenna abayisiraamu okwetooloola ensi yonna, Uganda yonna, mutambule mujje musaale. Naye naffe mutukkirize mutuweeko akapaati, naffe tukolereko lankyawa. Uganda yonna mutuweeyo Friday oba eno, tukuŋŋaane awo abantu 12,000,000. Tetujjawo tulwanirire obuyisiraamu. Omulabe w'obuyisiraamu si mulabe wa busiraamu, omulabe wa ggwanga lyonna. Oyo eyatta abasiraamu Museveni yasooka kutta balabye ekkubo. Eyatta balabye ekkubo yasse bamasheeka bonna. Kati gwe bw'olowooza mbu kino kiri ku busiraamu, kiri ne ku bukristiyani bwonna. Wabula bw'amala ono ng'adda ku ono nga gw'osanyuka, yatta balabye ekkubo. Abayisiraamu ne bagamba yafudde lwakuba yalinnya mu Quran. Tekyali kituufu. Nze wano ndi mu first world country, oba oluzungu nduleke. Ndi mu nsi eyakulaakulana edda, erina ekibuga ku mazzi. Okitegedde? Newankubadde nze nsula mu kafunda, ebyo tebikwatako. Ebyokusula mu kafunda byange nze wenjagala. Gwoddeko bagalako nti njagala sula ku mazzi. Nasula ku mazzi ewaffe Bujjako nga nvuba. Sikyayagala sula ku mazzi. Bo bye balaba ng'ebyafaayo e Uganda, bintu bya bulijjo. Nze nasulanga ku mazzi nga nvuba. Kati wammeeyo nvuddeyo. Mbadde wa? Balabye ekkubo battamutte. Ndi mu first world country. Abantu abali mu medical, abali mu US, abali mu wawanga mulina gundi, genda mu kompyuta yo obafuna mediki ye n'omukulu